We thank God. N'abakulembeze mu byobufuzi naffe ne balowooza ne bajja ne bakuŋŋaanako naffe. Even the political leaders thought about us and they came and fellowship with us. Bannaye Mukama abawa omukisa. May the Lord bless you. Meya Sserunjoji oyo yatwala wano tuli Kawempe. We are in Kawempe division led by Mayor Sserunjoji. Ate era Naluli yatugamba. Even last time he told us nti akkiriza Katonda okumuterekerayo obululu. that he believes the Lord prepare for him some votes. Niye abalokole mulonda. But born against you votes. Wanji? Tugende tulonde. Let us go and vote. N'okusinga ennyo. And even much more. Tulonde nnyo abantu aboogera olulimi lwe twogera. Let us vote for people that speak the same language that we speak. Nina omutume w'eggwanga gwe nawulira ng'akyogera. There is an apostle in the nation I heard speak. Kya makulu okulonda abantu aboogera olulimi lwe twogera. It is important to elect people that speak the same language that we do. Gamba akulinaanye nti kikulu nnyo okuyingira mu ofiisi ng'oyingirayo n'osanga yayogera by'oyogera. And you find someone that speaks the same language that you speak. Ennaku zino eddoboozi ligamba These days the voice says nti Kampala yeetaaga meeya that Kampala needs a mayor ate nga yinginiya. and an engineer. Bamuyita inginiya Balimwezo. He is called Engineer Balimwezo. Musajja mulokole. He is a born again man eyajjula omwoyo. filled by the Spirit. Njogera okukinyweza Kampala yeetaaga He also inginiya. confirmed that Kampala needs an engineer. Amabikula Bayibuli yo. Open your Bible. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya. You are watching BGP TV, the Father's Heart. We thank God. N'abakulembeze mu byobufuzi naffe ne balowooza ne bajja ne bakuŋŋaanako naffe. Even the political leaders thought about us and they came and fellowship with us. Bannaye Mukama abawa omukisa. May the Lord bless you. Meya Sserunjoji oyo yatwala wano tuli Kawempe. We are in Kawempe division led by Mayor Sserunjoji. Ate era Naluli yatugamba. Even last time he told us nti akkiriza Katonda okumuterekerayo obululu. that he believes the Lord prepare for him some votes. Niye abalokole mulonda. But born against you votes. Wanji? Tugende tulonde. Let us go and vote. N'okusinga ennyo. And even much more. Tulonde nnyo abantu aboogera olulimi lwe twogera. Let us vote for people that speak the same language that we speak.
nina omutume w'eggwanga gwe nawulira ng'akyogera. There is an apostle of the nation I heard speak. Kya makulu okulonda abantu aboogera olulimi lwe twogera. It is important to elect people that speak the same language that we do. Gamba akulinaanye nti kikulu nnyo okuyingira mu ofiisi ng'oyingirayo n'osangayo ayogera And you by'oyogera. find someone that speaks the same language that you speak. Ennaku zino eddoboozi ligamba These days the voice says nti Kampala yeetaaga mmeeya that Kampala needs a mayor ate nga yinginiya. and an engineer. Oyo bamuyita inginiya Balimwezo. He is called Engineer Balimweze. Musajja mulokole He's a born again man, eyajjula omwoyo. filled by the Spirit. Nze nange njogera okukinyweza Kampala yeetaaga He also yinginiya. confirmed that Kampala needs an engineer. Amabikula Bayibuli yo. Open your Bible. Muyinza okumaliza mugenze mu byabufuzi. You may just end up in politics. Banyaniriza kugabana kigambo. They will come me to share the word. Hallelujah. Amen. Luka essula ya 24. Luke chapter 24. Ku lw'abanaffe abali ku mikutu For those online, naddala mikwano gyaffe ku YouTube most of our friends on YouTube, olutuuka mu service ekibuuzo kyabwe ekibereberye kibeera mutwe ki. their first question is, what is the theme? Omutwe guwandiike guli mu bigambo bisatu. The theme is in 3 words, note it down. Ekisooka kigamba Number 1, don't move totambula naked. ng'oli bwereere 2026 mu mwaka 2026. bwekiwandiike bwotyo Write it don't like that. move Totambula ng'oli naked bwereere 2026. mu mwaka 2026. Mama kivunetule don't move Totambula naked. ng'oli bwereere. Kati nzo si lwero Oluganda lwenjogera, nze lwenjogera lugamba totambula bukunya. Don't move naked. Totambula buki? Don't move naked. Totambula bukunya Don't move naked in 2026. 2026. Kale tokunumba bute Do not move naked 2026. in 2026. Luka 24 Luke 24, olunyiri 49 verse 49. yali Mukama waffe nga yayogera. It was our Lord speaking. Agambye, I am going to send you what my father has promised, Era laba mbaweereza mu okusuubiza kwa kitange. but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu. Yesu agamba abayigirizwa Jesus is telling the disciples nti ŋŋenda kubasindikira ekisuubizo kya Taata, that I'm going to send you the promise of the Father. naye ekisuubizo nga tekinnajja, But before the promise comes, mwekuuma obutafuluma kibuga. keep yourself not to move out of the city. Temufuluma kibuga. Do not move out of the city. Abooluganda, mu mwaka Brethren, in year 2026 2026 si mwaka gwa kusagaasagana. is not a year to totter. Ngambira kulinaanye nti bw'ofuna Katonda w'akuwadde okutuula, tuula wootereere. When you find a place that the Lord has given you to settle, settle there well. Bw'ofuna obuweereza Katonda mwagambye nti beera mu kifo ekyo, beera mu kkanisa eyo, beera ku mulimu ogwo, beera mu maka ago, gabeeremu otereere. When you find a ministry where the Lord has blessed you, be there and settle. Ngambira kulinaanye nti 2026 si gwa kusagaasagana. Tell your neighbor 2026 is not to totter. 2026 si wa kuwunyeera.
2026 is not for moving around. 2026 si wa kutambula kuno na kuli. It's not moving from here to another place. Naye mwaka gwa kutuula mu kifo. But it's a year to settle in Katonda a place wa kusimbye. where the Lord has established Katonda you, wa kutadde. where the Lord has placed you. Bw'onootuula mu kifo ekyo. When you dwell in that place, Akugambye tokivaamu. He has told you not to leave it Okutuusa. until Lw'onaayambazibwa you will amaanyi. be dressed with power Agava waggulu. that comes from up above. Ensonga lwaki Katonda atwala abantu mu bifo. The reason is why God takes people to places. Abatwalawo asobole obbakolamu omulimu. He takes them there so that He can do a work in them, Asobole obbambaza ekyambalo. so that He can clothe them with a garment Ekigenda obbayamba okutambula olugendo lwe balina okutambula. that is going to enable them to move the journey that they have to move. Temufuluma kibuga Do not move out of the city okutuusa nga mwambaziddwa amaanyi. until you've been clothed with power. Ndi wano okubategeeza I'm here to inform nti you obwakabaka bwa Katonda, that the kingdom of God, obwakabaka mwe the tuweerereza, kingdom in which we minister, bulina ekyambalo. it has a garment. Ekyambalo ekyo bakiyita maanyi. That garment is called power. Amaanyi agava eri The power Katonda. that comes from Mu God. nsi mulimu amaanyi mangi. In the world there are so many Naye other forces, twogera ku maanyi agava eri but we are speaking Katonda. about the power that comes from Twogera God. ku maanyi agava mu We are ggulu. speaking about power from heaven. Nyenyeza kulinaanya omuŋŋambire. Shake your neighbor and tell them, 2026 weetaaga ekyambalo in ekyo. 2026 you need that garment. Mu buli kyonna ky'ogenda In okukola. whatever you're going Mu to buli do, bizinensi in yonna. whatever business you're Mu going to buli be mulimu in, gwonna. in whatever job you're going to do, Weetaaga ekyambalo you ekyo. need that garment Otambule ng'oyambaziddwa. that you may move when you're Kye clothed. kigenda okufuula omuntu That is ow'enjawulo. not going to make you someone special. Abooluganda, omuntu atambula obukunya afaanana bubi. Someone who is moving naked looks very bad. Obukunya bunyuma okulowoozaako ng'olowooza ku balala naye Nakedness wali is good. etandikiddeko. You should start with yourself as you're thinking about nakedness. Nga tannabawa byakukola, Before He gives you things to do, nga tannabalaga bibuga byakutwala, before He shows you the cities to possess, abagambye temufuluma. He has told you to not move out. Musiisire, You settle, you tarry. mubeere mu kifo, Be in that place. mugundiire mu kifo. Stay in that place. Wakati nga muli awo, Amidst you being in that place, agenda bambaza He's going amaanyi. to clothe you with power. Obwakabaka bwa Katonda bulina The ekyambalo, kingdom of God has a garment. bakiyita amaanyi ga It is Katonda. called the power of God. Amaanyi kye ki? What is power? Ku lwabo abaakatwegattako, For those who have just joined us, amaanyi ge tuyita amaanyi aga Katonda ge galiwa? what is that we call the power of Ge God? tuyita amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu What ge is that galiwa? we call the power of the Holy Spirit? Abawandiisi bagezezzaako kuŋŋaanya ebigambo The authors have gathered up some information ne bawandiikayo ebigambo and they have written down some words. nga bigamba bwe biti. This is what they say. It is the supernatural force. Gemaanyi ag'obwakatonda. It is a supernatural force. Gemaanyi agatali ga bulijjo. I don't know. What is the word for force? Power, man. What about force? Eryanyi. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. It is a supernatural force. Ly'eryanyi eritali lya bulijjo. Kye bayita force What they call force, kiba kizitowa. it is something heavy. Kiba n'obuzito. It has weight. Bwe baŋŋamba, bwe mba njagala Pauline ono ave waali, If I want Pauline to leave a position, kinneetaagisa okwapulayinga it force requires me to apply force asobole so okumuvinga. that she can move. It is a supernatural force. Kwe kusindikwa okutali kwa bulijjo. Njagala okalube olemerewo onneme okusindika. Kati mmwe museka ki? Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. There is a force Waliwo eryanyi eryo esobola okujja mu kifo that can disposition you n'ekutwala mu kifo and ekirala takes you to another place. ng'ate
And yet, siga magezi gano ag'obuntu. is not in our carnal wisdom. It is supernatural. Gasuka ku magezi gaffe ag'obuntu. And that force, Era eryanyi eryo it empowers. likuwa amaanyi. Terikoma kusindika It does not busindisi. only push you, But it empowers you. naye likuwa amaanyi. Nti wakati mu kuforcinga okujja mu kifo That ekimu, amidst you being forced out of one position, ogenda okumala okuseseetuka by the time you are this position, ng'ofuuse kintu kirala then you become something nga else. tokyazitowa You kyekimu no longer nga bwe have the same watandikidde. weight that you had in the beginning. It is a supernatural force Maanyi agasuka ku magezi that g'obuntu empowers agakuwa amaanyi ordinary people abantu aba bulijjo to live extraordinary life for okuba mu God. bulamu okutambulira mu bulamu obusuka ku bwa bulijjo, Okutambulira mu bulamu obutali bwa to bulijjo. live in a life that is extraordinary. Ngambira kulinaanye Tell your neighbor, weetaaga okutambulirako mu bulamu you need to live in a life obutali bwa that bulijjo. is extraordinary. 2026 2026, gubeere mwaka let it be a gwa year kutambulira for you to mu live bulamu obutali bwa in a life that is bulijjo, extraordinary, mu bulamu obusukkuluma bwe in a bakumanyidde, life that is beyond what people know you mu to bulamu live, obusukkuluma bwe the bakutegeeredde. life that exceeds what they know you to do. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. It is a power Gemaanyi that transforms people agakyusa abantu from inside out okuva munda otuuka ebweru in order to be able to operate in this world. basobole okukolera mu nsi eno. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Omwoyo omutukuvu wonna we tugenda omumusanga, Wherever we are going to find the Holy ennyiriri Spirit, zonna ze batusomedde, all the scriptures they have read to us, wonna w'obadde osanga omwoyo where you've omutukuvu been finding the Holy Spirit, wabadde wagobererwa ekigambo it has been power. followed by the word power. Kyogere mu luzungu power. Power. Bino bye tulimu birimu ekyama kye bayita power. These things in which there is a mystery called power in them. Mulimu amaanyi. There is power. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Buuliza akulinaanye Ask your neighbor, oyambadde. are you clothed? Mumbuulize buweekebera owulira When you oyambadde. examine yourself, do you feel that you're clothed? Gano amaanyi gakwambaza okuva munda This power clothed you from ne within, gatakoma munda and not only ne within, gagenda ku ddaala then it goes to a level, ne it gaafekitinga n'obulamu affects bwebweru. the outside life as well. Nyenyeza akulinaanye omuŋŋambire bw'oba tonnayambala. Check your neighbor if you're not yet clothed. Tulinawo eddakiika si We nnyingi. still have a few minutes. Tugenda mugamba We are Mukama going to tell twambaze. him, Lord, clothe us. Twambazeeyo ku Clothe maanyi us with power ago agatandikira munda that starts from within gakome ku bulamu to obwebweru. touch our outside life. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Ekyatuleese ekiro The ky'olwaleero, reason as to why we came this night, twagala omwoyo omutukuvu we want the Holy oyo Spirit. gwe babadde batusomesa okuyita mu wiiki The one that eno been teaching us about through the entire week, atwambaze. to clothe us. Bayibuli esomesa bw'eti This is how the Bible mu teaches. kitabo kya Luka essuula nnyo olunyi lwa 18. In Luke 4 verse 18. Luka essuula nnya 18. Luke 4 verse 18. Yali Mukama waffe. It was our Lord. Bayibuli esomesa The n'egamba, Bible teaches and says, Jesus returned to Galilee Yesu n'akomawo e Galiraaya in the power of the Holy Spirit. mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. And the news about him Era ettutumu lye spread through ne the whole ligenda nga countryside. libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu n'akomawo. And Jesus Naye returned. nga ku mulundi guno But this time around, takomawo nga bwe he did yagenze. not return the way he had left. Akomawo ng'aliko ekintu He ekirala. returned with something else upon Akomawo him. ng'aliko ekyambalo He ekirala. returned with another garment on Akomawo him. ng'ayambadde. He returned when he was clothed. Simanyi oba bwe yali afuluma Galiraaya I don't know if he was moving out of oba Galilee. yafulumira mu kanzu ye Maybe he was in his tunic, ng'ali mu byambalo bya bulijjo, in the ordinary garment. naye agenda okudda. By the time he Bayibuli returned, egambye the Bible says n'akomawo mu maanyi ag'omwoyo he returned in the power of the ng'alina Spirit. ekyambalo He was ky'ayambadde putting on a certain nga garment. kyambalo kya It mwoyo, was a spiritual garment. nga kyambalo kino nga ky'amaanyi.
This was a garment of power. tekikoma bukomi ku bulamu bwe bwa munda, It does not only touch his inside naye life, bayibuli egamba but the Bible ti says amawulire ne the gasaasaana news spread. ne galyoka gasaasaanira ekyalo kyonna That it spread to all the villages. ky'omusajja oli eyafuluma ekibuga kino That this man who left this city yakomyewo, has come back. naye mu kukomawo But in his return, yakomeddewo mu he maanyi. came back in power. Buliza kulinaanye wazza otya? Ask your neighbor, how did you come? Essaala gye nkusabira egamba The prayer I pray for you tugenda says okufuluma wa that by the time we leave this nga place, tufulumira mu when we are maanyi, living in power, kubanga omwoyo omutukuvu because the Holy Spirit tebamwawukanya cannot be n'amaanyi. separated with power. Tebamwawukanya n'amaanyi. He cannot be separated from power. Wamalu kibikola by'abatume essula esooka Acts of the Apostles, chapter 1. ku lw'ababaddewo zino ennyiriri zonna kye nzikiriza bazze bazitusomera, Those who have been around, they have read to us all these scriptures. naye ate tulabyeyo emikono gy'abatwegasseeko. But we've seen hands of those that have just joined us. Bikola by'abatume essula esooka Acts of the Apostles, chapter 1, olunyiriri olwokuna n'olwokutaano. verse 4 and 5. Omusomi soma wa madduka tugende, obudde tewali. Ebikola by'abatume essula esooka olwokuna. Awo bwe yakuŋŋaanya nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi, naye balindirire okusuubiza kwa kitaawe kwe baawulira gy'ali. Kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi, naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Wamma soma olw'omunaana. Verse 8, Romnana. Naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bannaye bwe mumala okufuna omwoyo, After receiving the Spirit, ekiddako kweyoleka kw'amaanyi. the next thing is the manifestation of the power. Ekkanisa twetaaga amaanyi. Church, we need the power. Abalokole abasenguka ku byalo olw'okuba omusamize yasenzeewo. Born against the shift from villages because a sorcerer became a Abantu president. abavudde ku mirimu olw'okuba neiba ku mudaala mu lugo. People who have left their workplaces because their Abantu be neighbor is bakubye a... mu ofiises. People have been cast out of offices. Naye ng'emabega w'okukugoba ebaddeyo amaanyi g'ekizikiza. But behind your being chased away, there's Badde been a power njagala of darkness. kugamba, I wanted to tell you, weetaaga amaanyi. you need power. Buliza kulinaanye wafunye omwoyo omutukuvu. Ask your neighbor, did you receive the Holy Spirit? Ekiraga nti wafunye What shows that you received gaba maanyi. is power. Mumbulize n'amaanyi wafunye. Ask your neighbor, did you also get power? Si wonna wensanga ebyawandiikibwa nga bimwogerako. Whenever I find a scripture speak about him, Buli lwe yajjanga ku bulamu bw'abantu every time he came upon the lives of people, kyaddangako gaba maanyi. the next thing was power. Weetaagayo amaanyi. You need power. Saba Katonda twambazeeyo ku maanyi. I pray the Lord clothe us with power. 2026 2026, tumuyitemu na kibodde. that will cross over with strength. Bayibuli egambye nti obwakabaka bwa Katonda The Bible said the kingdom of God buwaguzibwa is taken by violence, n'ababutwala and the violent babutwala lwaki? take it by force. Babutwala n'amaanyi. Take it by force. Saba Katonda abeeko engeri gy'atuyuliza eggulu I pray the Lord rents the heavens for mu us. kiseera ekifaanana nga kino. In a time such as this, Lwaki lyakutonyesezeeko at least He reigns upon you. ekyambalo ekyo That garment. ogende okuva wano By the time you leave this place, ng'olina obujulizi when you have a testimony waliwo ekintu that there ekinneegase. is something that's joined me, Ate si ggwe ajja okuba akijulira will wekka, not be you witnessing about shalom, naye n'abakulinaanye. but even those around you. Bikola by'abatume 1:35. Acts of the Apostles 1:35. Si bikola by'abatume. Luka Luke 1:35. 1:35. Tandika na 3:4. From verse 34. Sitole empanvu eva waggulu. The story is long. Naye ngenze straight ku kibuuzo ky'omwana omuwala ono. I've gone to the question of this young girl. Omwana omuwala This young lady
yafuna ekibuuzo. She got a question. Mu lunyiri lwa 3:4 In verse 34, ayogedde n'agamba, she has spoken and said, how will this be? Kiriba kiki ekyo? How will this be? Kiriba kiki ekyo? Mbuliza kulinaanye, olinayo ku kibuuzo. Ask your neighbor, do you have a question? Kamabulire kino ekibuuzo, This question kibuuzo eky'abantu abalina kye bayita limitation. is a question for those that have limitations. Ng'olina limitation, When you have limitations, ng'olina ekikukugira, when there is something limiting you, ng'olina ekikuziyiza, when there is something hindering you, ng'olina ekikulemesa, when something that causes you to oyagala fail, kuweereza Mukama, you want to serve the Lord, obunabbi obulina, you have the prophecy, ekisuubizo kya Katonda you okirina, have the promise of God, naye but weebuuza ekibuuzo, you ask yourself a question, kinaaba kitya? how will this be? Buliza kulinaanye, olinayo okwo ku naye. Ask your neighbor, do you have a but? Mariyamu bamugambye, Mary has been told, oli muweereza wa Katonda, you're a servant of God. osiimiddwa eggulu, The heavens are pleased. gw'ogenda with okuweereza Katonda, you. You're the one to serve God, ng'ozaala omulokozi. giving birth the Savior. Mariyamu agamba, nange ndi muweereza nkikkiriza, And Mary said, yes, I believe I'm a minister. naye obulamu bulimu ekibuuzo bakiyita naye. But there is a question in life that says, but. Okuweereza njagala, Yes, I want to serve. omulimu ogwo ngwagala, Yes, I want that job. sente nzeetaaga, I need that money. naye But obufumbo njagala bumbeeko, I want marriage to happen upon me. naye But limitation zibeera mu bulamu, limitations are there in life. nga waliwo ekikuziyiza. When there is something hindering you, Waalibadde wagenda dda mu Amerika kubanga ogyagala osinga Uganda. you should have gone to America already because you love it more than you love Uganda. Mumbuuliza kulinaanye, naye lwaki okyali wano? Ask your neighbor, but why are you still here? Teri alina waakola atayagala promotion. There isn't anyone working anywhere that does not want a promotion. Mariyamu bamugamba eggulu likulonze, Mary's been told that heavens have naye chosen bwe you. yatunuulira obulamu But bwe when she considered her life, n'agamba, kituufu njagala kuweereza truly Katonda, I want to serve God. njagala kutuuka ku ddaala I eryo, want to mount to that level. naye kinaaba But kitya? how will this be? Naakisobola ntya? How will I be able to Nze nga handle ndi it? munafu, I'm very weak. nze nga ndi mutono, I'm very nze nga small. sirina I ssente, do not have nze money. nga sirina I do baana, not have nze children. nga sirina I do mmanyi, not have anyone who knows nga eyo me. sigendangayo. I've never gone to that place. Kinaaba kitya? How will this be? Nazze mu kiro ky'olwaleero I came to this night okwanjulira to introduce to you alina obusobozi okwanukula buli kibuuzo ekiriko ekkomo. the one has the ability to answer every question that has a limit. Omwoyo wa Mukama, The Spirit of God. malayika agamba Mariyamu The angel tells Mary ti omwoyo omutukuvu that the Holy Spirit agenda kujja ku bulamu bwo. Olunyiri lwa 3:5. will come over your life in verse 35. The angel answered, Ne malayika n'addamu, the Holy Spirit, omwoyo omutukuvu, the Holy Spirit ti omwoyo omutukuvu will come upon you, alikujjira, and the power of the Most High n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo will overshadow you. galikusiikiriza. So the Holy One to be born will be Era oyo omutuukivu anazaalibwa will be aliba called the Son of God. aliyitibwa omwana wa Mbadde Katonda. njagala kugamba I wanted to tell you, 2025 in 2024, abaddemu limitations, it has had limitations. in it. abaddemu It ebitatambula, has things not abaddemu progressing. ebintu ng'okugirwa It has had things where you're nga limited, kapasite yo togikozesa where you bulamba don't use your full olw'ebyo capacity ebikukugira. because of your Naye mu limitations. kiro kino But in this nga night, malayika bwe as yagamba the angel ti said, wakati ng'otidde, that amidst you being wakati nga scared, weeraliikiridde, amidst you worrying, omwoyo omutukuvu the Holy Spirit
ogenda kujjira He's going to come upon bw'anajja you. ku bulamu When he comes upon your life, ogenda kwambazibwa you're amaanyi going to be clothed with ogenda power. You're kusiikirizibwa going to be amaanyi overshadowed by power, ag'omwoyo by the omutukuvu power of the Holy Spirit. bw'ajja akusiikiriza When he comes, he overshadows you. bw'ajja n'amala akusiikiriza When he comes and he overshadows you, aba abikuggyeeko he has taken away these things from you. aba abitadde mu mikono He gye has left them in his aba hands. yavunaanyizibwa Now it's him responsible. yabagenda okukulembera It is him who is going to lead yabagenda you. okulaga He's aw'okuyita going to show you how to pass. yabagenda okukola He's byonna going to do all things. ogugwo gugenda kubeera gwa Your kumugoberera job is going to be to follow him. malayika amugamba The angel tells her, wamma mpa omukeeka gwange give me my mat. kansabaani pawulo jangu wano pawulo gwempita wuuli ajja The Paul pawulo and omulala Apollos tajja come. mukama yeebasibwe Praise the Lord. bayibuli egambye The Bible says nti omwoyo omutukuvu that the Holy Spirit, bw'anaakujjira when he comes over you, wakati mu lugendo lw'otambula amidst the journey you're moving, agenda he's kukusiikiriza going to overshadow you. is going to overshadow you Agenda kusikiriza. kubanga obadde otambula n'entiisa Because you've been kubanga moving obadde there, otambula weeraliikirira you are worried as you move. nga bwe weetunuulira bikaluba When you consider yourself, things are hard. naye agamba bw'ajja But he says when he is comes, going to overshadow you agenda kusikiriza. katugeze omwami ono bamuyita pawulo This man is called Paul. injiniya He's an engineer. akola cheese He makes cheese. alina kampani He has a company ekola cheese that makes cheese. senga aba ali mu lugendo If he's in a journey, nga atambula katugeze wama pawulo ng'otambula odde eno moving, going the other side, ne wakati mu ntiisa but amid his terror, wakati mu kweraliikirira being very worried, wakati mu kwebuuza bwe binaabe asking himself how will it be, malayika agamba the angel says entiisa yo that your terror, okweraliikirira your worry, kugenda kubikkibwako omwoyo is omutukuvu going to be overshadowed by the Holy Spirit. bayibuli egambye The Bible says, malayika amugamba the angel is telling him nti weeraliikiridde that you're worried, naye but omwoyo omutukuvu the Holy Spirit agenda is kukusiikiriza going to overshadow you. agenda kukola atya He's going to overshadow you. agenda He's kukusiikiriza going to overshadow you. wakati ng'akusiikiriza Amid him overshadowing buli you, ekibadde kikutiisa whatever was scaring you, newankubadde weekiri even though it's still nga there, kisigadde it kyekangaza is remaining that kisobola bold. osigala nga kireekaana It can still make naye noise, tekikyakwatako but it no longer kubanga concerns you tokyakiraba because you can no longer see ogugwe it. weetaaga gumu You need, gwa you kumugoberera just need to follow nga him kyakutwala wherever he takes nga you. gy'olaga That is where you go. ng'akugamba bindekere Telling him leave the things lekeraawo to me. okweraliikirira Stop worrying. lekeraawo okutya Stop fearing. ojja kutuuka You gy'ogenda get to where you're 2025 going. abadde muzibu 2025 naye has been tough, 2026 but 2026, ono asiikiriza one who amanyi overshadows, ekkubo who knows the amanyi way, who gy'ogenda knows where you're going, alina akatabo k'obulamu has the book of your life. by'oyaayaanira Whatever you yearn ebirina for, okubaako whatever has happened biri upon you, 2026 in 2026, yabimanyi it is him who gwe knows nekkubo it. tolimanyi You don't know the tomanyi way. You waakuyita don't know where to naye pass. omwoyo But omutukuvu the Holy Spirit agenda is kusiikiriza going to overshadow n'amaanyi you agava with waggulu the power that comes from upon him. ganaakuyamba He's going to help you. kiro kyakuyambibwa It's a night of being kiro helped. It's a kyakusiikirizibwa night of being wanika overshadowed. omukono ogwo Raise up that omugambe hand ayi and yesu tell him, oh Jesus, nyambaza dress me ku kyambalo with a garment ekyeggulu of heaven, ekyamaanyi go of your power, onsiikirize and mu overshadow me in 2026 2026. abooluganda Brethren, 2026 2026, katonda alina akatabo God has a book akabiki ebirina of okubaako what has to happen upon ffe you. tuguyingira For us, we are entering naye it, yamanyi but it's him who byonna knows ebirimu whatever is from kyenva there. nkusabira esaala That is egamba why prayer for his gukubeerere saying, mwaka gwa buwanguzi may it be a year of victory for okusinziira you, ku kuteekateeka kwa katonda basing on the plans of God.
yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Abantu babeera ne limitations nnyingi. People have so many limitations. Abantu babeera n'ebintu ebitiisa. People have so many things that scare them. naye omwoyo omutukuvu But the Holy Spirit, bw'ajjajja n'ekyambalo when He comes with a garment. buli gwe yali asisinkanye Whoever He has ever encountered, yamwambaza ekyambalo. He clothed them with a garment. bayibuli eyogera n'egamba The Bible speaks mu and kitabo says ky'abalamuzi in the book of Judges, eky'abalamuzi Judges essuula yino ya 14, chapter 14. the book of Judges Kitabo ky'Abalamuzi, ssuula ya 14. chapter 14. wa bayibuli yabadde agiteekayo. bayibuli egamba Samson went down to Timna Samson n'aserengeta e Timuna. and he saw there a younger Philistine woman. N'alaba mu Timuna omukazi ow'omubala wa wamma olunyiriri Filisti. mpa lwa 5 na lwa 6 obudde tebujja Verse 5 and tukkiriza 6. kuyita mu zonna. Samson went down to Timna Awo Samson n'alyoka aserengeta e Timuna together with his father ne kitaawe and mother. ne nnyina. As they were approaching the vineyards of Bwe Timna, baali batuuka mu mizabbibu gy'e Timuna, ngambira kulinaanye suddenly mbagirawo. waliwo ebintu ebijja ne bibaawo mbagirawo There are things that come and nga happen suddenly. tebikulinda They kweteekateeka, don't wait you to prepare tebikulinda yourself. kumala kola bajeti, They don't wait for you to make a budget. tebikulinda kumala kola pulaani, They don't wait for you to plan for naye ne them. bijja bigwawo But then they mbagirawo. come suddenly. Oba teweetegese, Whether you're not prepared, oba teweeteeseteese, whether you're nga not ready, n'okubirowooza tonnabirowooza you've not kimala, even thought about them ne enough. bijja bigwawo And embagirawo. then they happen bayibuli suddenly. eyogedde The n'egamba Bible has spoken and suddenly said, a younger lion mbagirawo empologoma ento came lowering towards him. nejja ng'emuwulugumirako. 26 ayinza okubaamu ku mpologoma, 2026 may have some lions ate empologoma envubuka and a young lion. ziba n'amaanyi ga njawulo. They have a different kind of strength. naye bayibuli egambye But the Bible says mbu wakati newankubadde kyamugwako nga kyambika, that amid it falling upon him suddenly, newankubadde kyamugwako nga kyebaga nti ekyekango tekimanya muzira, what they say that a strong person does not know something wakati like mu that. ntiisa eyo, Amidst that great terror, wakati mwe kwali badde okutya, amidst the great fear, bayibuli egambye the Bible said, the spirit of the Lord came upon him Om- in power. omwoyo gwa Mukama ne gumujjako Nabagambye buli n'amaanyi. wogenda okusanga omwoyo wa Katonda Wherever you're going to find the Spirit of atambula God, n'ekyambalo bagayita maanyi. He walks with a garment called The power. spirit came upon him in power Omwoyo gw'Ekka ne gumujjako that he n'amaanyi. tore the lion apart with his bare hands. N'agitaagulataagula n'engalo ze. Omwoyo n'amugwako, And the Spirit fell upon him. wakati ng'amaze omugwako, Amidst him coming upon him, kyasooka okukola omwoyo what the Spirit first does, akusiikiriza, He overshadows you. ekikutiisa n'obeera nga And you tokyakiraba, no longer see what you're scared of. ng'amaaso gatadde ku ye. When you're fixing your eyes Empologoma on Him, newankubadde ewuluguma, even though the lion is roaring, newankubadde yali wansi awo ng'etakula ettaka, even though it was there on nga the ground, bweyusaayusa buli ekyetooloddewo. tearing apart whatever was around, Security ya Samusooni esooka, the first security Samson had, omwoyo nga tayinza muganya kulaba mpologoma, the Spirit could not permit him to see kubanga the buli lion. lwagitunuulira Because whenever he would look at it n'amaaso ge with his own eyes, n'amagezi ge, with his wisdom, obwongo bumugamba the mind tells kyagenda him bikola maanyi that he's ge, going to do it in his own kyava strength. atya. That is why he Naye fears. omwoyo bw'ajja But when the Spirit comes and He n'akusiikiriza, overshadows you, akuggyako amaanyi He go, takes away your own strength, akuggyako He obusobozi takes bwo, away your own ability, n'atwala ensonga mu mikono and gye. He takes the matters in His hands. Bayibuli egambye omwoyo The n'amukkako Bible says the Spirit is upon Him n'amaanyi. with power, Empologoma nesigala ng'ekola byekola, and the lion remained doing whatever it was naye omwoyo doing. amaze okuwamba, But the Spirit had taken over. omwoyo amaze okuteekinga ovu, The Spirit had taken over. omwoyo kati ali mu control. Now is the Spirit in Oba control. ewulugume ewulugume, If it roars, let it roar. oba erwana If it is to erwane, fight, let it fight. naye omwoyo ali mu control. But the Spirit is in control. Oba ewulugume When it ewulugume, roars, let it roar. ngambye
gambira akulinaanye Tell your neighbor emitawaana gya 2026 the troubles of oba 2026. giwuluguma Whether they giwulugume roar, let them naye roar. omwoyo ali mu But control the spirit is in naye control. omwoyo ali mu But the control spirit is in control. ate agenda And tutuusa it's going to take us through. bayibuli egambye The Bible omwoyo says, kasita yabifuna n'abissa mu mikono gye as long as they're in the hands of the Holy Spirit. samusoni eyatandise n'entiisa Samson who started when he was eyatandise scared. n'okweraliikirira Who started when he was fearing. okumanya baatya nnyo They feared so much. bayibuli teyafaayo natunnyonnyola maama ne taata gye babulidde The Bible not bother tell us where the father and mother went to. eyo nno bagiyita ntiisa eyinza okuddusa n'oleka omwana emabega That is Sarah can make you run and leave your child behind. maama ne taata bayibuli teyeetantala kunnyonnyola byababaako The Bible- kunnyonnyola gye beekweka naye batugamba omwana gwe balese emabega wali wazze n'amusiikiriza bwe yamala okumusiikiriza bayibuli egambye n'amwambaza amaanyi n'alyoka ayuza empologoma n'emikono gye ng'ayuza omwana gw'embuzi He tore the lion with his bare hands ekyo and kyensaba tore it as a lamb. 2026 mukama obereko abakazi Lord, have some mu women. area eya bizinesi In the area of obereko business. abakazi Have some women. mu area ey'amaka In the area of obereko family. abasajja Have some mu men. area In y'obuweereza the area of b'oyambaza ministry. That amaanyi you clothe with power. b'osiikiriza That you overshadow. bayuzeeyuze That they may tear bamenyeemenye apart. That they may break buli mutawaana down gwonna every trouble ogweteeseteesa obbanganga that is ready to attack bakuyuze them. ng'ayuza omwana May gw'endiga they tear them like a lamb. 2026 tumuyingira tuli bantu balala We are entering 2026 as different people. nga tuli balala When we are different. ngambira kulinaanye wandabye 2025 Then anybody saw me in naye 2025. 2026 By ngenda kubeera 2026, I'm mulala going to be someone totally different. bw'omwoyo omutukuvu The Holy Spirit nakka ku bulamu bwa samusoni descended over the life of Samson. empologoma ng'ewuluguma When the lion was soaring, n'agiyuza and it saw it aside. kugenda kubeera mwaka nga byakuyuza It's going to be a year where we naye tear tugenda apart. beyuliza mu mwoyo But we are omutukuvu going to tear them apart in the Holy tetugenda Spirit. kuteekayo bwenyi We are bwaffe not going to put our faces tetugenda there. kuteekayo professions zaffe We are not going to put our tetugenda kuteekayo professions. bumanyirivu We are not going to put our bwaffe tetugenda experience. kuteekayo bukugu We are not bwaffe going to put our tetugenda experience. kwanjulayo sente We are not going zaffe to present our naye money. tulina bye tugenda okuyuza But there are things yinga that ne we tear wakubadde apart. mulaba ffe But tuyuza eventually you see us nga muffe tearing them mulimu apart. amaanyi Within us there amalala will be another kind of power. samusoni n'ayuza empologoma And Samson tore the lion apart. bayibuli esomesa n'egamba The Bible teaches and mu says basesalonika in Thessalonians, ekisooka essula emu olunyi lwakutaano 1 Thessalonians chapter 1 yali verse omutume 5. pawulo It ng'ayogera was an apostle Paul n'agamba speaking abooluganda that abaagalwa brethren bwe beloved, twajja gye muli when we came to you nga tubuulira enjiri preaching the gospel, enjiri yaffe our gospel teyajja mu bigambo did not bugambo come in mere words, teyajja nga mpapula z'amawulire not like newspapers. abooluganda ekigambo kya Brethren, the katonda word of God si nnyukuta is bunyukuta not just a mere naye letter, kirimu but it amaanyi has power in ate it, kiramu and it's ate living, and kikozi it's active, ate kisazi and then it cuts. basesalonika 1 Thessalonians. owenyiriri talutaddeeyo yalabanga ffe omwaka gutambula ssebo because our gospel came to you not simply in words. Enjiri yaffe teyajja gye muli mu bigambo. nyinyiza kulinanya omuŋambire 2026 si wa bigambo bugambo 2025 is not for mere words. 2026 wa bikolwa 2025 is for action. because our gospel came to you Kubanga enjiri yaffe teyajja gye not muli simply with words si mu bigambo kyokka, but also naye era with what? Mwogere ekigambo ekyo ng'abakimanyi okisoma. With what? Enjiri etambulirako ekintu emabega waakyo the gospel is bagayita something maanyi. else called power. Enjiri si bigambo bugambo. Gospel is not just mere words. Pawulo agamba
Paul says, twajja tubuulira, we can preach, twajja tubasomesa, we can teach you. naye bye twabasomesa But what we told si you nnyukuta. is not just mere Bw'oba words. gw'obadde obirabanga nnyukuta, If you're seeing them as ndi mere wano words, okukugolokosa. I'm here to awaken Emabega you. w'ekigambo That ky'owulira behind the word that you eriyo hear, amaanyi, there is power. era n'amaanyi ago And that power maanyi ga Mwoyo is the Mutukuvu. power of the Holy Spirit. The gospel comes in power. Enjiri ejja mu maanyi. It comes with the Holy Spirit. Ejja n'omwoyo It comes omutukuvu. with deep conviction. Ejja n'okulumizibwa okwebuzibwa. Behind the word of God, Emabega w'ekigambo there kye must be conviction. walina okuvaamu okulumirizibwa. Bwe tuba tuli ku ddaala If you're at a level nga tetukyafuna conviction, where we no longer get conviction, twandiba tulinawo mpapula z'amawulire, perhaps we have newspapers. naye kye bayita ekigambo kya But what Katonda, they call the word of emabega God, waakyo behind the word of watuddeyo God, amaanyi, there is power, watuddeyo okulumirizibwa. there is Gye conviction. yayingidde n'ekibi, That whoever came with eyayingidde nga sin, yeeteeseteese whoever came with nti the bw'ava ready, wano that when they leave this alinewo place, omusamise they gy'agenda, are going to say so. bw'amala atuula When they sit wansi w'ekigambo kya under Katonda, the word of God, agenda okuvaawo by the time they leave, ng'akoze okusalawo when they okulala, have made another nga decision, takyayinza genda mu ssabo when they ky'abadde can no agenda, longer go the same nga way they takyayinza go, genda wa they can boyfriend, no longer go their nga boyfriend's place, takyayinza genda, they can no longer go, kubanga ekigambo kya Katonda because the word of God kitambula n'amaanyi, moves with power, kitambula ne moves conviction. with conviction. Pawulo kyava ategeeza Timoseewo That is why Paul informs mu Timothy Timoseewo ekyokubiri in 2 Timothy essula esooka chapter 1 olunyiri lwa 7 verse 7. wamma ateeka yennyiriri nteeraayo obudde tewali. For God Kubanga Katonda did not give us teyatuwaffe a spirit of timidity. omwoyo gw'okutya. Mbira kulinanye lekeraawo okutya, Stop being timid. munyenyezeeko mugambe 2:26 ebyokutya byesonyiwe. Check them and tell them 2026, stop being timid. Kkiriza omwoyo akukulembere. Allow the Spirit to lead Ye you. yekka y'abikka ku ntiisa, He alone can cover that ye terror. yekka y'abikka ku He byeraliikiriza. alone can cover that thing that causes you to be worried. N'otambula olugendo, And you move a journey. n'otambula olugendo And you move a journey. nga yakutambuza. When it's Him leading We are you. not given a spirit of timidity, Tetwayebwa mwoyo wa but a kutya. spirit of power, Naye omwoyo of w'amaanyi, love, ow'okwagala, and of self-discipline. n'okwegendereza. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Mwoyo w'amaanyi, The Spirit of power. spirit w'amaanyi. Omwoyo w'amaanyi. Omwoyo waki? W'amaanyi. Yesu bwe yali aweereza, When Jesus was ministering, Luka essula ya 8 in Luke chapter 8, olunyiri 45 verse 45 olw'okutuuka ku 46 to verse 46, wakati ng'aweereza, amid his ministering, olw'okuba ekyambalo ky'obwakabaka bagayita maanyi, because the garment of the kingdom is power, Yesu abuuza, Jesus asked, who has touched me? ani ankomyeko? Jesus asked. Yesu n'abuuza. When they all denied it, Bonna bwe bakyegaana, Peter said, Peetero Master, n'agamba, the people are crowding and pressing against you. Mukama waffe ebibiina bikwetolodde bikunyigiriza. Abantu bakwebulunguludde, People around you, bakunyigiriza. they are squeezing against you. Naye Yesu agamba waliwo ankutteko. But Jesus saying someone has touched Kye me. kikuleetera okugamba nti waliwo akutteko. What causes you to say someone has touched you? Yesu n'akyanukula mu lunyiri And Jesus 46 answered in verse 46. olwanamu 6 wamma tuwe lugambye, but Jesus said, Naye Yesu n'agamba nti, someone omuntu has touched me. ankomyeko. Someone Omuntu has touched me. ankomyeko. I know that power has gone out of me. Kuba mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise be to Jesus. Ekyambalo kino eky'amaanyi, This garment of power, Yesu wakati mu kuweereza kwe amid his Jesus ministration, teyayogeranga bwogezi, he not just merely speak, naye bye yayogeranga but whatever he said byagobererwanga amaanyi. were followed by power. Okyetaaga. You need it. Abasumba Pastors, twetaaga amaanyi. we need power.
abantu baffe balwadde, Our people are sick. abantu baffe nga baswagolinga, When our people are struggling, twetaagayo amaanyi ga Katonda we need the power of God gakke ku bulamu to bwabwe. descend over their lives. Bayibuli esomesa n'egamba The Bible teaches and says, Bikola by'Abatume 19 akamalirizo n'olwo olunyiriri. Acts of the Apostles Wama 19. Pawulo muleka agende. Gwe Bikola by'Abatume 19. Acts of the Apostles 19. Abamu temuwadde temumanyi nasaate gy'ayambadde. Some of you didn't know that shirt he had on. Gamba akulinaanye kkiriza omwoyo akusiikirize bakwerabire. Tell your neighbor, allow the spirit overshadow them, may forget you. Bikola by'Abatume 19 Acts 19, olunyiriri lwa 11. verse 11. Bayibuli egamba The Bible says, God did extraordinary miracles through Paul. Katonda nakola ebyamagero ebya bulijjo okuyita mu Pawulo. Extraordinary miracles Ebyamagero ebitali bya bulijjo through the hand of Paul. okuyita mu mikono gya Pawulo. The next line. Olunyiriri oluddako. So that even handkerchiefs N'ebiremba by'obutambaala and aprons n'engoye that had touched him ezaakomanga ku mubiri gwe were taken to the sick, zaatwalibwanga abalwadde, and their illnesses were cured, endwadde zaabwe ne zibavangako, and the evil spirits left them. dayimoni ne zibavangako. Abooluganda bw'osoma olunyiriri olwo owulira ki? Brethren, what do you feel when you read that verse? Abaweereza bwe Minister, tusoma olunyiriri olwo When you read that muwulira verse, ki? what do you feel? Abantu abanoonya Mukama, People who seek the Lord, balokole, born again, bino byaffe. these things are for us. Manyi waliwo abazze I know there are those who have come. tebannayatula They have bulokozi, not yet confessed naye olwokuba salvation, Katonda but yabaleese because God brought them, n'abo tagenda basosola He's not going to bwe segregate banaamukkiriza against ne them. bamuwa obulamu When they bwabwe, believe and give in their life, Katonda ajja bambaza. God is going to clothe Pawulo them. agamba Paul says nti bwe baaweerezanga that when they used to mu minister, byamagero Katonda bye yakola, of the miracles that the Lord did, yawonyanga abazze mu lukuŋŋaana, He healed those who came for conferences. n'amala okuwonya abazze mu lukuŋŋaana, And after healing those who have come for the gatherings, abatazze and those who did not come, ne babatwalira obuwero, they would take his ne towels, babatwalira they obutambaala, would take handkerchiefs. ng'abalwadde baasigadde waka, When the sick had remained home, abaliko dayimoni Those nga who are baasigadde waka, evil spirits upon them had remained ne home, babatwalira and obutambaala they took handkerchiefs to obuva them mu lukuŋŋaana, that have come from the congregations, endwadde ne ziwona. and their illnesses were healed. Abooluganda, Brethren, bwe tuba tusobola okujja mu lukuŋŋaana nga luno if we can come to such oba a mu gathering, saaviisi ze tugendamu, or in the services to which we go, n'ojja n'ekikuzi tooweredde mu and you kifuba, come with a weight in your chest, saaviisi ne twatula ekisa, and we still have grace in the n'oddayo service, n'ekikuzi and you tooweredde, go back with something still heavy upon n'ojja you, n'ekikusimbye, and you come with something that's n'oddayo attacking you, and n'ekikusimbye, you go back when you're still suffering from buuliza this. akulinaanye, Ask your neighbor, tolabanga waliwo ekitagatta. don't you think there is something that does not add up? Bano abasajja These men, baalinga mu lukuŋŋaana lwabwe, they would be in their gathering, ne baleeta abaliko obulemu, and they would bring those ne who are baleeta lame, abalwadde, and they would bring those who ne are baleeta sick, abaliko and they'll dayimooni, bring those who are spirit ne possessed, bawonera mu and lukuŋŋaana. they'll be healed in a gathering. Abantu ne bagamba And people say, waliwo omulwadde gwe nalese ku kitanda, there is a sick person I left waliwo gwe bedridden. nalese mu kisenge, There is someone I left nga in a sisobola bedroom. kumwetikka, I could not carry naye them. kankwate But akatambaala let me take this handkerchief. ng'akakwata n'akakonyesa ku Pawulo, They would make it touch Paul. akakonyesa ku Pawulo. They would make it touch Paul. Bannaye 2026 2026. bw'aba Katonda atuwadde olukuŋŋaana luno If God has given us this nga conference lwakuweebwa Mwoyo Mutukuvu, to be given the Holy Spirit, atutwaleko mu lwemu. may He take us to a realm Abooluganda nga bakwata akatambaala when they get a handkerchief ne bakakonyesa ku Pawulo, and they make it come in nga contact ne with Pawulo Paul tebamugambye. without even informing Paul. Simanya ajjako ekyawandiikibwa oba ajjako kyaki,
ono Pastor Sakira omusajja omumpi owa wano abantu bamulaba bulijjo. People always see Pastor Sakira. Naye ennyiriri zino balwawo ziraba But they ababula. take long to see these verses. Zibalekereko bazeetegereze. Leave it for them to see. Njagala lwa them very well. 12 Verse 12. lutugambye. It has told us. So that even handkerchiefs Tino obutambala and aprons n'ebinemba n'engoye that had touched him, ezakwata ku mubiri gwe. obutambaala bwe bamukonyesezaako obukonyesa The handkerchiefs that came in contact with him nga n'okumugamba tebamugambye without even informing him. tisabira obutambaala tubutwalira abalwadde, The prophet the handkerchief will take them to the sea. naye obutambaala obwamukoonangako But the handkerchiefs that came in contact with him. ndowooza omuntu bwe yabeeranga mu lukuŋŋaana I think when someone would be in the ng'afuba congregation, kimu kwekoona ku Pawulo, they would just tend never to come in contact with Paul. bwe yamalanga okumwekoonako After coming in contact with him, n'addayo he would go back ne yeeyambula ekyambalo kye and put off the garment n'akisuula ku mulwadde. and put it upon the sick Bwe tuba person. twazze mu lukuŋŋaana lwa Mwoyo If we Mutukuvu, come to the conference of the Holy abooluganda Spirit, bireme kubeera nnyukuta Friends, may it bunyukuta. not just be the Katonda letter. abeereko omuntu may the gw'asiikuula. Lord help Katonda abeereko someone. omuntu gw'ateekako ennyonta May someone have a thirst okuyaayaanira ekintu kino, to yearn for this thing, kubanga kyama kya kkanisa. because it's a mystery of the church. Yagamba Omwoyo He Omutukuvu said that bw'alijja when the Holy Spirit comes, mujja kumutegeera, you get to know kubanga him, agenda kubeera nammwe. because it's going to be Ensi with you. temutegeera, The world does not naye know mmwe him, mujja but for kumutegeera, you will know him, kubanga ajja kuba mu mmwe. because he will be within you. Lwaki endwadde ziremeddewo? Why have the diseases remained? Lwaki emitawaana Why giremeddewo? have the troubles remained? Katonda baakoba ogolokosa God arise abasajja some n'abakazi people, men and women, abakyawa obulamu who ne have beetunda eri lives, and they sell Katonda themselves to ne God, banoonya and ekyama they seek kino. for this mystery. Handkerchiefs, Obutambala, aprons engoye, were taken to the sick nezitwalibwa abalwadde, and their illnesses were cured. endwadde zaabwe ne ziwona. Lowooza amaanyi gano Think about this power bwe gayinza n'okutambulira mu kyambalo, that can even move in a bwe garment, gayinza n'okutambulira mu lugoye, move in a clothes, ne batwalira omulwadde and they take it to the sick, nga bakulisa kulikayo mu lukuŋŋaana and they're welcoming you back from the conference nga tolina sente z'obawaazo without money giving them from the naye conference. ng'osumulula ensawo n'oggyayo akatambaala But you open your bag akokoonye and ku bring a Apostle Paul handkerchief that gwe does walese Apostle Paul, yeezinze that gwe you walese left, atulugunyizibwa that was being n'asumululwa afflicted, n'abeera wa ddembe. and then they are released and they're free. Awo abantu betuleka eka The people will leave be bajja home. otusondera ezijja mu lukuŋŋaana, They'll collect the money for us to come kubanga for okujja conference. kwaffe mu lukuŋŋaana Because they're coming the kugenda conference, kubeera kwa makulu gye it's bali, going to make sense to them. kubanga bwe wagenze Because when you went to olina conference, ky'okomyewo there is nakyo something you've come back with, ky'otaagenze that which you nakyo. did not go with. Omwoyo Omutukuvu The Holy Spirit, maanyi. His power. Mbude, their illnesses were cured. Endwadde zaabwe ne ziwonyezebwa. The demons left the sick. Badayimoni ne bava ku Naye balwadde. ffe nga twereeka ne dayimooni But how we struggle with demons. tubeera wano olwokubiri We are here on tuba lwa Tuesday. deliverance It is a service deliverance service. ne twenyoola And we n'abooluganda. struggle with our brethren. Juuzi wano waliwo eyabadde ankubye ennume y'ekigo Recently, someone has thrown me down. nga dayimooni asitukidde muweereza The demon had come for the minister amuyoola ennume y'ekigo. to carry and throw him down. Ate nina abakebezi bano abange baluka bakyalisi And I have my ababisopu husband. Serumaga abaweereza abakebezi balina The husband. ensonooka gye There is basonooka a way they can be slow. nga balinga abatakirowooleza ddala nti dayimooni akyayinza okukwata omuntu ettaayi n'amukasuka eri. As if they don't think the demon can throw someone down. Si ffe tubasaako emikono olumu ne muteekayo n'ebijinji. We lay hands and Ku mulundi even guno stand ng'omubuulizi aside. alina okusaayo ekijinji, This time around, it's a preacher who's naye supposed to let, kyekimutwala dayimooni yamusindika. but it's a demon pushing him. Nze njagala ebintu bikyukemu, I want things to change a nze bit. njagala ebintu bibeere I birala. want things to be different. Abasinga obungi wano muli baweereza. Most people hear your minister Tutuuke ku ddaala. that we mount to a level Lwakiri nga bwe tugamba nti dayimooni genda, that when nga we say dayimooni demon leaves, agenda. that demon is cast out. Naye ggwe bayibuli egamba The Bible says ne batwala byambalo. they took garments. Bagamba tewagenze mu lukuŋŋaana, You didn't go to the conference, they naye said, ekyambalo kikyo but here is the clothes. ne bakimusuulira And then they throw it to mulwadde you, ng'awona.
And then a sick person Mulema is there. ng'atambula. And the lame walk. Aliko dayimoni mandwa z'ekika. One who has demons Bwe and one bateeka has mu spirits. ssabo akongojja emizimu. So that they Emmandwa wash nga past the tezikyayinza demons. mutuulako. The spirits can never Kubanga dwell on kiki? them. Because Baleese akatambaala they brought a okuva mu handkerchief lukuŋŋaana from the conference olw'abalokole. for the born agains. Olunaku lumu One day, omusajja Eriya Elijah, yali atambula he was moving n'asinkana Erayisha and he met Elisha. ng'ali mu nnimiro alima. He was in a garden farming. N'ajja n'akwata ekyambalo ky'omunagiro gwe He came and got his garment n'agukuba ku Erisa. and threw it upon Elisha. Erisa n'afubutuka Elisha ran. n'aleka ente ezirima He left the n'aleka oxen, ennimiro he left the garden, n'agoberera Eriya. and he followed Elijah. Amaanyi agayinza okwerabiza nti wazze kulima, The power that can make you forget that you came to till the agayinza land, okwerabiza emigogo gy'ente that can make you forget your nga oxen. conviction gy'alina When the conviction he takyayinza had, kweyongerayo na he byakulima could no longer kubanga continue with alina farming ekimuguddeko. because something had fallen upon Era him. Eriya akolokoka. And Elijah wakened. Erisa bw'amutuukako When Elisha comes to n'amugamba him, ndeka mmala okusiibula abeeka. let me go bid farewell to my people. N'amubuuza nkukoze ki? And he told him what have I Genda done to obasiibule. you. Go and bid Bwe farewell to yagenda them. okubasiibula When he went to bid farewell to them, n'atemaatema emigogo gy'ente. he cut down the oxen. Ng'eyo direction takyayinza He gitambuliramu. could no longer move in that Ebyabi direction. mazzi He was done with that. ekimuguddeko What has fallen upon kirina him, kyekimuwalula it is dragging him kimutwala mu somewhere. It magenda. is taking him to a Saba destiny. amaanyi ga Katonda I prefer the power of gabeeka God. abakazi n'abasajja May it for both ge of women and women banoonako that it draws ababadde on. babungeeta Who have nga been muli eyo dancing. mubulukuuta When you're nga moving muli in other eyo places. mutala When you're just tottering elsewhere, amaanyi gabanoonya that eyo. the power will look out for Bayibuli you. egamba nti Eriya The Bible says that bwe Elijah, yatuuka amagaali ne gamutwala then the chariots took wakati nga him. amagaali And gamututte minutes the chariots taking him, Erisa n'asigalawo Elisha remained behind. teyabonaabona He did not suffer. n'akwata omunagiro. He got the garment, Abooluganda omunagiro. that mantle. Pasita Kalugaba yatukulembera mu theology omungi. Pastor Kaga leads us in Naye theology. ekyo bakinnyonnyola But batya? how is that explained? Amaanyi agatambulira mu kyambalo That power that goes in a garment, agatatambulidde ku muntu not upon a person, naye mu kyambalo. but in a mantle. Oyo theology That theology, omunnyonnyola otya? how do you explain it? Wangi bamunnyonnyola batya? How is it explained? Ebigambo by'Olwebbulaniya bibeera ki? What is the Hebrew one? Mwe tuve mu bintu ebyokusaagamu obusaazi, Let us stop joking around. tusalewo twetunda eri Katonda, Let us distance ourselves tusalewo to tumuwe God. obulamu, Let us give him our tusalewo lives. tuyaayaanire. Kino Let us kintu yearn. kyabakkiriza. This is for believers. Erisa akwata omunagiro Elisha gets the mantle. n'agamba nalabye Eriya kye yakoze, And he said that's nga what tasabye Elijah did. nsaala nnyingi, He did not even say many tasaba prayers. nnyingi nnyo nga za Paata Sakira za He kutuuyana. does not say so many prayers like Pastor N'akwata Sakira. ekyambalo He gets that mantle n'asisinkana omugga and he meets the river. n'agukwata And then he gets the mantle n'akubako ekyambalo. and hits the river. Amazzi And the water ne geeyawula parted lw'amaanyi agali mu lugoye. because of the power in the clothes. Buliza kulinaanye Ask kye me baatuwa twakitegeera. Did you understand what we were given? Mubuuze kye baatuwa tukirina. Do we have what we were given? Munyeenyezeko mumbulize okirina. Check them and ask, do you have it? Bayibuli egamba ali mu kisenge ekya waggulu The Bible said they were in the upper room. nga balindirira They were waiting. ekyama ne kikka And then a mystery bwe descended. kyakka When it descended, ennimi ez'omuliro tongues of fire ne ziryoka zirabika ku bantu. was seen upon people. Wakoma ddi just okulaba obulabye ekirooto When nga did you waliwo last see a aliko- dream? nga waliwo aliko olulimi lw'omuliro When ku someone has a mutwe. tongue Kale of fire on their kirooto head, just a dream. ŋambye kirooto Just a dream. naye mu buliwo But in physical, bwe tutayaayaanira byama bino, if we don't yearn for these mysteries, bwe tutabiwanulayo, if we do not download ffe them, tuleetera abasomesa obubi We ne cause- basomesa problems that teachers nga and they bagamba teach, saying nti ebyo byali bintu by'abatume.
Those were things for the apostles. ebyo bintu bya kanisa eyasooka That was for the first church. so nga ate eyakigaba Yet the one who gave it teyagamba nti kya kanisa did esooka not say it's for the first church. yagamba kya bonna abambadde omubiri For all have put on badde flesh. njagala kugamba I kikyo want to tell you it's yours. kikyo It is yours. mukazi gwe kikyo You let it's yours. musajja gwe kikyo You man, it's yours. kikyo It is yours. katonda akikwagaliza God desires it for kyekyajja you. omwoyo omugulu That is where the Spirit came from najja ku heaven. nsi And He came to dwell on earth. yimirira ku magulu go Rise up. ekirungi mu ababaddewo The good thing for those who have been around, buli kyonna ekyetaagisa okukola omwoyo okukujjula whatever needs to be done for the Spirit to fill you up, they baakitusomesezza have taught us. kiseera kyakuteeka mu nkola It's a time to put into action. abooluganda we tuli tewamala Brethren, where our eye is not enough. ekkanisa embonaabona gye tubonaabona tekimala But where the church suffers, it's not enough. kansobira abakebezi babawadde amabaasa Let me hope the ushers have already given you envelopes. yakusaba muteeketeeke ekiweebwayo kyammwe Prepare your offering. muteeketeeke ensigo y'omwaka Prepare the seed for the year. omulabizi waffe bw'anaalinnya ekituuti When our bishop comes to the pulpit, tujja kiwaayo we shall give it him. naye akaseera ke tugendamu By the time into which we are headed, twagala kugamba we want to say, mukama naffe twambaze Lord also clothe us. mu mulembe gwaffe mubeeremu ne we mubaamu pawulo omu Even though we only have one Paul in our generation, ejjooga erituliko lisobola okukoma the mocking upon us can come to an end. okusekererwa abalokole kwe tusekererwa kusobola okubunira That when we are mocked can be silenced. ngoyemusiza emikono egyo With your hands raised. mama abasinza mujje ku kituuti Worshippers come to the pulpit. mugambe ayi yesu Lord Jesus, ekyama kino this mystery kyama kya kkanisa is a mystery for the church. kyama ky'abakkiriza It's a mystery for the believers. kyama ky'abatukuvu It's a mystery for the ayi mukama Holy Spirit. nange nakukkiriza I also believed you. nyamba Help me. onyambaze That you clothe me ekyambalo ky'eggulu this garment of heaven. berisa baakirina The Elijahs had it. abasajja ne bava mu bwakabaka obw'ebwa Asuuli Men left the kingdom of nga Assyria, bazze kwata erisa coming for Elisha. naye gwe bakwata aliko ekintu But the one to capture had something bwe upon him. baatuuka waali When they got to where he was, n'agamba bazibe amaaso he said, let them be blinded. ejje lyonna The entire ne army baziba amaaso was blinded. n'abatambuza And he made them n'abatwala move, mu lubiri lwa kabaka took them to the palace. nga y'alina okusalawo He had to decide kyekiba kibakolebwa what should be done upon them. 2026. wuuno tugenda muyingira We are going to cross over into. tulinayo obudde si We bungi don't have a lot of time left. naye nsaba katonda But I pray to God. omwoyo omutukuvu obeereko omutima gw'openetratinga Holy Spirit, penetrate us. ayi omwoyo omutukuvu gamba omwoyo omutukuvu Holy Spirit, neggulawo gy'oli I open up unto you. omwoyo omutukuvu Holy Spirit, nyambaza bw'wabaawo ekibi mu nze is anything in me, saasira have mercy on me. sonyiwa For- ntukuza neeyawulira Set me apart for your wabeerewo enjawulo that they all be ku buzibu bwange mama musinza tukulembere tugenda kusaba are going to. nze kyensaba nkyetaaga What I pray for, I need it. ate nkyagala
kubanga bwensoma kikola because it does. kyetaaga. I need it. Ika ika moyo wa Mukama, ika ika oletewe njaulo. Ika ika moyo wa Mukama, ika ika oletewe njaulo. Ika ika moyo wa Mukama, ika ika oletewe njaulo. Ika ika moyo wa Mukama, ika ika
Mukama. Wabeere w'enjawulo Yesu. Wabeere w'enjawulo Ayi Katonda. Wabeere w'enjawulo mu bulamu bwaffe. Wabeere w'enjawulo Yesu. Essaala eyo gisabe. Essaala eyo gisabe. Mugambe wabeere w'enjawulo. Wabeere w'enjawulo. Omwoyo omutukuvu wabeere w'enjawulo. Tweyanjula gy'oli wabeere w'enjawulo. Bulamu bwaffe bubeeremu enjawulo. Okuweereza kwaffe kubeeremu enjawulo. Tusaba enjawulo Mukama. Tusaba enjawulo Yesu. Tusaba enjawulo omuyinza w'ebintu byonna. Yimusa eddoboozi lyo oyogere naye. Bayibuli egamba bali mu kisenge kya waggulu. Wakati mu kusaba, wakati nga basaba, omwoyo najja ku bulamu bwabwe. Wakati nga basaba, ennimi ez'omuliro ne zibakkako. Wakati nga basaba mu kisenge kya waggulu. Yimusa eddoboozi lyo mukwano gwange. Wakiyayaanira, wabitegeera, wabiyayaanira. Bakobo owaayo obulamu bwo. Bakobo owaayo emmeeme eyo. 226. Tetumutambulanga 225. Tumutambulanga tuli balala. Naye abifuula. Naye abikola. Bamuyita omwoyo wa Mukama. Bamuyita omwoyo omutukuvu. Ayagala bamuyayaanira. Yagamba abayigiriza. Banaye temufuluma mu kibuga. Banaye temukiva mu kifo. Okutuusa nga mwambaziddwa amaanyi. Nga mwambaziddwa amaanyi. Okutuusa nga mwambaziddwa. Temufuluma. Temufuluma. Kutuusa nga mwambaziddwa. Ne babeerayo. Ayo omwoyo omutukuvu. Tuteeka dimandi ku ggulu. Tuteeka dimandi ku ggulu. Naffe obutafuluma mu bwengula buno. Okutuusa nga tuweereddwa. Okutuusa nga twambaziddwa. Netwagala kugenda bukunya. Netwagala kugenda bwereere. Netwagala kugenda bwereere. Saagala kugenda bwereere. Koyo kuweereza nga ndafuubana. Yesu. Randalamaya. La 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 la. Ramamamamamamama. Lantetanalalalala. Ayo moyo mutukuvu. Ayo moyo wa Mukama. Ayo moyo mutukuvu. Yesu ayogera. Kitange tayize nnyo okuba omwoyo omutukuvu. Eri abo bamusaba. Bano omwoyo bamusaba. Abamwagala bamusaba. Bakulawo emitima gyabwe gyali ne bamusaba. Mu kisenge kino, mu nnyumba eno, mu bwengula buno, nga tusomoka 225. Nga tusomoka 225. Tuleme genda bwerere. Tuleme fuluma bukunya. Tuleme genda nga tuli bwerere. Naye twambazibwe. Naye twambazibwe. Yesu yakiyita kwambazibwa. Mukama yakiyita kwambazibwa. Maanyi agava waggulu. Omwoyo wa Katonda maanyi. Omwoyo omutukuvu maanyi. Labayo nkwetaaga. N'emmeeme yange nkwetaaga. Labayo nze nkwetaaga. Omwoyo wa Mukama jangu. Omwoyo omutukuvu jangu. N'omwoyo wa Mukama jangu. Banaye mukwano gwange tosirika. Tiyayaanire. Tisabe. Jawo obulamu. Weyambula ekikadde. Jawo obulamu. Omwoyo wa Mukama. La pasile la 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 la. La mama 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 mama. La tandere. Wera miracoli nani. Lamba kayandoya. Wera miracoli nani. Zeketa talaya. Mama 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 mama. Ya katolina na maya. Yebebebebe yandala baba. Sagala kenda bukunya. Sagala kenda bwerere. Nyangira pia mimi mukaga. Naye nyambaza. Naye nyambaza. 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 Nyambaza.
Nyambazo, nyambaza, yenyota y'omutima gwange, yenyota y'emmeme yange, nyambaza. La mama moya, unyoyona, nyoyona, nyoyona, mutima gwake kuyayana, meme yange yayana, ta rabababuya, rimba zendaya, sipro libro deka, lambabuya, letenenenene, rababababababa, yataloya, rebabaya, zetetulina mai, rebababababa, lebakayandababa, zekatondenenene, wera birakulinonye, masoka mutunulizi, makare uzetondaya, bebikisa bireke, omoyo, emikono wakulu, omoyo, omoyo wa mukama, omoyo mutukava, eyabikola mu lunaku luli mu biro by'abantu be akyaliwo, abamuyayanira talwawo, anoonya mitima, anolibaya, zetendolerema, zekaboya, zerenelele, shiriboya, zetetete, ribabaya, zirina mamaya, zetenanana, shiblodiblo zanondenemaya, omoyo, buliranga temperature zeyongera, omoyo, nekyo kyokola tokirekayo, weerabira kulinanye, abali mu kisenge kya waggulu, banaye kino kye bakola, bayibuli eyogera negamba, lunaku lumu ba Peetero baali bali mu kusaba, n'ekifo bwe baali basabira, banaye nekiyuguuma, n'ekifo bwe baali basabira, banaye nekiyuguuma, labakayamnarababa, lebakayamnarababa, n'abeewaddeyo okusaba, banaye temusirika, n'abeewaddeyo okumuyita, nerebayamnarababa, the power from on high. Yeah, ta-na-na-na-na-na, Rambaboya, ta-na-na-na-na-na, Rababoya, Lekeboya, Zededededede, Rabambamaya, Dadi Sokuliro Muliro, Dadi Kokuliro Muliro, Dadi Sokuliro Muliro, Dadi Sokuliro Muliro, yeah, Bakarangoria, Rebakayamnarababa, Dadi Sokuliro Muliro, Omuliro la baba yamnarababa, Rebakayamnarababa, le mama, omoyo, londa abasajja, londa abakazi, omwoyo wa mukama, omwoyo omutukuvu, bwe baali basaba ekire ne kikka, bwe baali basaba, bwe baali ne wayukuuma, bwe baali basaba, bwe baali basaba, bwe baali basaba, bwe baali ne wakankana, bwe baali basaba, bwe baali ne wakankana, banaye bonna ne bajula, mukama basabanga batya, naye Yesu aye omwoyo omutukuvu, nedda nebya 226 bigende, 225 tumufuluma, naye saba amaanyi n'agava gy'oli, nsaba amaanyi, muliro gwe kutambula, muliro gwe kuyita, muliro gwe kutambula, muliro gwe kutambula, muliro gwe kuyita, yakatandoya lenenenene rimababababa zekatalalala rimababababa
Yakatonderera guba muliro bwatya guba muliro bwatya kiba kikankano Yesu bakuyita omwoyo mukwano gwange omwoyo omutukuvu mukwano gwange bakuyayanira bakuyayanira baveyo omutale baveyo omukama baveyo omutale satata munimi musabe munimi lalalala nimi rabababa lalalala labalala lebalala zikatondeya zerererere labalala muliro kutambula bakuli moyo omuliro kuyita atambula alonda atambula akolesa bano abakebezi mu biberemu nemabege abantu tebagwa ku mpaki abakebezi mu biberemu banaye bekayirite mu biberemu lambaziretayo lepakayandalababa lepazatandaya lwayirite gatulibalala lunafunuma gatulibalala lobeza muyambeka abakebezi lusaboyo manyigekulu nyambaza ikisabakiyoyonio nyambaza omwoyo wa Mukama omulira gw'owulira n'okuziyisa yaŋŋamba ab'ekkanisa eyasooka bali bamuyayanira bali bamwagala by'amazima muliro mu kibiina muliro talalalala lebakayandalababa Yesu abali mu kisenge kya waggulu nga tebalina kye baagala kirala wabula ekisuubizo kya taata ensaba y'amaanyi komako buno obulamu sigenda nabo la Yesu wewe kula watya todiriza tokendeza abo wosabira olina gwokoleza abo wosabira olina gwokoleza abo wosabira olina gwokoleza bano y'abantu bakolera nibannimiza muliro omwoyo omutukuvu omwoyo w'eggulu amaanyi nakajja ku Samusoni amaanyi ag'obwa Katonda nagawonya endwadde amaanyi nagajjawo dayimoni
abakebezi mubeereyo banaye abakebezi mubibeeremu talalalala temwekunganyiza mu kifo kimu ulimbabaya abaweereza bwe muwulira ekisa kubaako gwe mukwata ku mukono kubaako gwe musaba naye bwe muwulira ekisa nekibaako gwe okwata ku mukono lulambaya atukoleza muliro gwakwawulibwa muliro gwakwawulibwa mukulembera buweerezo mukulembera kusaba n'abakulembera okusaba banaye muliwa muli makanisa g'enjawulo yamba olebaya Reto sapakata yari bayande Ramaya katana busantana mama yande de katala mama mwewe ekiri mu nyumba banaye sije kya bulijjo ekise sije kya bulijjo Katonda alina baanonyeeko kubakwata ku mukono gugwo omuliro babuhi zetatule yamababababa biro biri mu mukaaga omwoyo omutukuvu duwe omwoyo w'omukama omwoyo wa Yesu lusaba omwoyo wa mukama lusaba omwoyo wa Yesu lusaba omwoyo mu nyumba eno lulabe ku maanyigo mu nyumba eno lulabe ku mirimu gyo mu nyumba eno luyambaye lelelelele ayo omwoyo You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyini komukisa kwa mukama kwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. nganye sikifuluma BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi omukolo sawasaliza ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. tekulina buyini komukisa kwa mukama kwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. nganye sikifuluma BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi omukolo sawasaliza
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart.